Owekitiibwa Dr. Joyce Ssaabali wano mulebeka okwogera bono bino abeire mugene mukulu ng'ali kwiggalawo omusomo gw'abaana ab'obuwala abazaala ku nga bakaali bato n'abalina akawuka ka siriimu oguteekebwateekebwa n'ekitongole kya Uganda Development and Health Associates SUDA mu kitundu eky'Iganga. Wano bano babatendeika okukola sabbuuni, okola keki, okutunga ebitambala n'ebintu ebindi baviire batendeza kyanswiso nga bakuba nti bakolera mu maka gaibwe badda kusobola okuba ku kye bakola. Munga beti bulungi kubanga mbere ku binetaaga nga nze omuwala aye nga kinzibalira obifuna. Nze engeri y'okwekuuma bulungi obutabeera n'abasajja nnyo era nafunyemu amagezi ag'okukola ebintu. Nayizeewo okukola pads, bitabo, okukola bizigo ne shampu. Dr. Joyce Ssaabali wano mulebeka okwogera aviireyo yasaba bano obuli abazaala ku nga bakaali ku myaka mito basobola okuuma ezzala lyabwe liridda lireme kutuuka ku kizibu kino. Kubanga okoze mistake wazaala ng'okaali muto olina okubona nti omwana owwo gw'ozaala yeena tazaala ng'akaali muto, kubanga bw'azaala ng'akaali muto ekyo kiba kifuuse generation. Okumubuuza ku kitundu ekya Busoga w'ekyemerera afeeyo yakuba nti Busoga ekaali bubi kubanga amadistrict omuli Buyende n'agandi gali ku ddanga okubaamu abaana bafaana bati bangi. Districts daife edisinga Mayuge, Luwuka n'Amayingo, Buyende diri kuleetanga ino abaana baife okuva mu masomero nga bakaali bato era balifuna enda nga bakaali bato. Ab'ekitongole kya Uganda Development and Health Associates SUDA aboogere ku nife aviiro yatulaga ensonga lwaki bateesiteesa omusomo guno. Omuwala azaireko aba mu mbeera ey'okunigirizibwa lwa nsonga nti buli lwazaala aba atandika okulabirira mwana mwine. Ate alikulabirira mwana mwine ayazira busobozi atandika okulingalinga naddala ku basaada abali ku n'akasente bamuyambeko okulabirira omwana ono gwe yazaala. Kati buli lwaja ng'anoonya abasaadde abanamuyambako okulabirira omwana we omwafunira amabunda agandi oba oli awo n'akawuka ka siriimu. Okwogera ku n'omukwanagano w'ekitongole kya Taso Uganda aviire ku kitebe ekikulu eky'e Kampala ng'agemagana n'empi y'edda Global Fund ediyambako abalwadde bakawuka ka siriimu. Aviiro yasaba obuli abantu bali ku ddanga okutiika abaana b'obuwala enda ongwongera okwegendereza. Ange tuyise omulanga gwaffe gye muli abannammwe mukozese obupiira oba ebintu biganye naye okusinga obbaletera obuzibu ne mubateeka mu matigga. Kondomuzi nnyingi n'olwaliro tubadde n'amabokisi wali eri. Tusaba mukozese obupiira okusinga abawala bano bateeka mu matigga kubanga ebiseera ebisinga tulabye nti gwe omufundisa olubuto gwe noddala n'okola ebibyo n'omugaba n'omugoba ng'olaba takyakusaanira. Mu bitundu bya Uganda eby'endawulo ensonga y'obwavu kiri ekindi ku kintu kyonna ekikasinze kuleetera abaana ab'obuwala okutandika obufumbo nga bakaali bato. Wabula enteekateeka dino dibanga diviireyo kijja kuyamba ku Uganda okulankulana kubanga bangi odda kusobola okusigala mu masomero. Ninze Samuel Mwesigwa, Baba TV, Amakonde.